Mugamba mutya mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku leero njagadde mbawe ku ddagala naddala mu abazadde abalina abaana abato, njagadde mbawe ku ddagala erigenda obbayamba okujjanjaba measles oba tumuyite mulangira. Ennaku zino obulwadde obwo bulumbye nnyo abaana basinga babulina. Njagadde mbawe ku ddagala erigenda obbayamba singa omwana we alumbibwa measles osobola okwesa ku ddagala lino lijja kuba likuyamba bulungi nnyo. Nkusaba osooka ofune eddagala lino singa omwana aba afunye obulwadde obwo. Kansooke nkuwa ery'okufumba ery'okunywa. Nkusaba wakusookera ddala funa olusenke. Ku lusenke olwo twetaagako mirandira. Funa emirandira gy'olusenke ogiteeke mu sefuliya. Ofune doodo ow'amaggwa. Ku doodo ow'amaggwa funako bikoola. Funako bikoola doodo ow'amaggwa naye muteeke mu sefuliya. Ofune omutulika ogwo nawo gufune bulungi nnyo guteeke mu sefuliya. Ofune n'enkejje, funa n'enkejje nga ziwerako nazo ziteeke mu sefuliya. Kati njagala obigatte wamu nga bwe teekamu amazzi ag'ekipimo, tokosa bulungi nnyo. Bw'obimala okujja beera nga abaana bonna obawaako babeere nga banywako, ekisinziira tobawa nti banywe bunywi nedda. Osobola okupima ejjiiko ezisenenva, ejjiiko ezo ennene ezisenenva. Buli mwana n'oba ng'omuwako ejjiiko 2, ku makya osobola okukera n'omuwako ejjiiko 2 n'ekawungeezi n'omuwako ejjiiko 2 n'abeere ng'anywako, abeere ng'anywa ku ddagala eryo. Ligenda kuba limuyamba bulungi nnyo. Oyo omulwadde abulina bujja kufuluma bulungi nnyo mu mubiri. Ate n'oyo atannaba bufuna nabo bateekeddwa okunywa ku ddagala eryo. Bwekityo bwe kiri ojja kusobola bulungi nnyo okubeera ng'ogoba obulwadde obwo bwa measles oba tubuyite mulangira. Eddagala eddala enjagala okuwa ate era osobola okufuna katunkuma obutula oba olaba obwo. Osobola okufuna katunkuma oyo nga w'omulaba ng'ayengedde bulungi. Obulaba bulungi ndowooza nga bwengedde bulungi. Funa katunkuma ng'ayengedde bulungi. Muyengere wamu, toteekamu mazzi, muyenge oba osobola okutonyezaamu otuzzi nga tutini. Funa akakebo omuyengeremu. Siiga omwana oyo alwadde measles, musiige omubiri gwonna, musige katunkuma oyo ayengedde mulungi nnyo mu kujjanjaba obulwadde obwo bwa measles. Beera ng'omusiiga omubiri gwonna. Buno bwo bukatunkuma obwengedde jasi bwa kumusiiga busiizi ku lususu, yenna musiige yenna. Okitegedde? Bwekityo bwe kiri. Liri ery'okunywa bonna banywe, abaana abali ewaka n'atalina naye anywe. Ate katunkuma ono ye musiiga oyo yekka abulina goba omusiiga, musiiga omubiri gwonna, kigenda kuba kirungi nnyo. Njagadde mbawe ku ddagala eryo ku lw'ensonga ndabye abaana bangi balina obuzibu obwo, bafunye obulwadde obwo obwa measles oba tumuyite mulangira. Beera nga okola eddagala eryo, omwana oyo agenda kubateera bulungi nnyo. Just ikole n'obwegendereza, nsuubira obitegedde bulungi nnyo. Kati n'ekintu ekirala, bw'oba ng'ofunye omwana omulwadde ng'afunye obulwadde obwo, kyenkusaba ennyama osobola oggyesonyiwamu, toleeta nnyama waka. Temuteekeddwa kulya nnyama nga mulina omwana ewaka omulwadde. Bwekityo bwe kiri, ennyama gyesonyiwe, omwana asooke awone bulungi nnyo oba basooke batereere, ojja kuddamu okugirya. Beera ng'oli enva endala, naye bw'ofuna omwana alwadde measles toleeta nnyama waka. Bwekityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.